This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadeka zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tunamuza kujenga kutoka ntoko nimbuzi ndi hapo ndio anabura babaddi abachala wale somo yomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwali bamusonse kamukamwa bwonna nawufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa white star premium detergent waliwo wadangabye ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Zubeda ajja tukole banna ebizibu tebiggwayo buli kiseera atuula n'abeebizibu ebizibu tebiggwayo ajje tukole kati nipakisha kefu simu otambulize nanasi oyagala kati oyagala kuki njala ku nkoko jasoka kuwa ku chips so kompe ku chips sokegwe chips zino mbadde nzireetedde Zubeda ali mu meeting
Naye wayitava ku banaku. Twawere ku chips. N'ekibox kibere kya KFC. Respect Kya KFC. Temuli KFC. Twogera amazima. Zubeda onoolya oba toolye? Zeewo. Onoolya oba toolye? Maize asuzeewo. Neza asuzeewo. Chips zasuzeewo. Nedda naziguze ku macha. Tesoboka. Nziguze ku macha. Chips zinyogoga. Tunaakola bate tukole. Ziringa amatama ga nnamwandu. Jangu tukole. Tusooka tukole mandamu mumumpeemu tukole. Ali mu meeting ya ssente. Nze ngenda ku nnyonyi. Just like atajja b'e Kampala. Abantu bonna ab'ennyonyi bazirinya bagenda Mekka. Nga si KFC. Omulaba obufe. Mulimu menvu. KFC bagaba ya menvu. Kano kange. Madde ngeri gye ngenda olinnya ennyonyi. Ngano kati gano amenvu malindiddeko Zubeda alimu nange erimu. Ne KFC wuuyo. Naye tukkirize KFC yasuzeewo. Oba yasuzeewo oba teyasuzeewo ndeeteddeko Zubeda. KFC yasuzeewo. Abaana namubagulidde n'abalemerawo. N'asulawo. Ne mumuwaka. Zubeda gwali leftovers. Kawulire eggolo lya KFC. Zubeda agakula leftovers. Ajawulire eggolo lya KFC. Zinyoga ziringa ebisambibwa nnamwandu. Zinyoga Waliako nnamwandu. Yaku nnamwandu. Muliako nnamwandu. Bano abakulukulu oba abato. Omukulu. Ontamu akantu agenda. Ontagenda kukola. Tunyumya byaffe. Ndudiddamu Zubeda paka wajja. Nkuweeyo ekifi. Ampayo ekifi. Papa tekitono. Olabe nga b'ekikodo. Nkoko mpuuta. Kano akafi sitegeeranga KFC kikalu. Lwaki etuwa akafi kano? Kano kaaki? Kano akafi sikategeeranga. Lwaki KFC katuwa? Enjala ekuluma. Saagala zira nnyo. Kandye kino. Aka Zubeda ajja kulya gwe nga tulya ku seeti. Ani njala kuggyako biriba. Anti ate tutumiza obutogo. Ewa. Bikaaliwa. Kino okirya ekiriba nkikuwa? Nze omwavu wa kuno. Sirya biriba. Sibisobolera ddala. Omukyala nga tomwadde ku nkoko. Mutyaba KFC twamuguze naye. N'asulawo. Eggulo nga tunnyuka. Ngayo wala Mutyaba ewaabwe tebalya kigondi nkokwa. Bantu bangano. Bakuba chapati. Bakuba chapati. Omukyala kyazikuba. Omukazi Zubeda ajje tukole ngenda ku nnyonyi. Enkoko esuzeewo ewooma. Ewooma mpola mpola. Mpama gyewoomamu ya njawulo. Njawulo nga esuzeewo. Naye nga sigwagiguze. Kati bano bonna balinze Zubeda. Oli asani media. Ono JB asibye enviiri. Oli mukoddomi wange nasibye enviiri. Mukoddomi wakyo muganda wa gundi. Yasibye baby air. Kati azze mu kantu. Oli mumuyigiriza kantu. JB amuyigiriza kukola kantu. Oli asani ono sane case. Oli najjingo. Najjingo? Yakambu yejjingo. Yejjingo? Naye lwaki bakola? Afa obutuka ebigambo. Omukyaza akodde. Ani? Najjingo. Asooka nnyikiza ekintu eri. Akinyikiza alinga mayende. Mayende yakola ne Nabbosa ndabona teyamanyi bwe yagikola. Mayende. Eriwa? Yakola interview ne Nabbosa. Eno ennyini? Just of 2 days back. Naye abaana babalidde. Abaana babalidde. Batwala. Tebakulidde. Nze ne bwe bandi abayinza kunkola kyo. Gamba batulidde. Era bajja kwogera bakoowe nze sigenda nko ku kitebe. Bandi abeyo ku kitebe. Era sibagamba nko nti nze mpagira bo. Ogumvumya agenda ku kitebe. Ogumvumya. Mwe kyekiri mu bavumya. Kubanga mwagenda ku kitebe ne mulaga nti muwagira bo. Ate be baleeta mu biwakanya. Nze ndi wako Muliman's Party. Munyagwa. Kwotava. Naye weewuunye nze saayogera. Nali nseka busesi. Wali ku set. Ne banyumirwa okuvuma. Wali ku set. Anita Amonge atulako e parliament. Appointment ndi ginoonya. Yamonge. Ogendereyo ddala. Nina kye nasazeewo kati. Buli gwe baŋŋamba nti gwe naawe ijjako ebintu bye by'ekisiru. Buli gwe baŋŋamba nti gwe nkolera. Ngenda eriipu eyo gye nkwata gye mulaga. Nga maama Anita Amonge bange nkolera kati mpa ku ssente. Gye banaŋŋamba nti nkolera Museveni ngenda muwandiikira ebbaluwa. Mugambe baŋŋambye nkukolera naye lwaki tompaayo ku ssente. Kati nategedde bino ebintu bye tunaabiteekamu ensonyi. Kye tugenda kufunamu. Tabuka. Era noonya Anita Amonge Speaker wa Parliament.
Nkwa appointment. We mugwirako wonna ngenda tuga mutuge. Genda mukampenza NRM basula wansi. Ngenda mugamba honorable speaker bangamba ngukolera ka video kayina. We kali. Mugabe batugamba tuli basatu tukolera naye bali bo. Ndoza tebakwagala kimala nze mbadde nzompe eyo. Aivaje tukakumugati. Ate nkoleyo n'ekintu n'ebifaananyi. Bivuga. Bangamba atanta mungu wakifaananyi office. Oh my son. Terevu n'ebifaananyi bivuge. Beno daawo. Abaana batulidde. Otanga tunaafunamu gundi Shalom. Batuvumira obwerere. Kwa tulinga abakukutu obukukusi. Mukolera Anita Amongi. Namufubidde. Ne mugamba tugende era nzidamu wano bazaayo. Oyo talina kyasobola kukola. Osaaga zendi anzijja wo. Oyo munafu nnyo. Ana gundi oyo yali mawulire kwenye BS. Ani. Oyo yali kwenye BS wa mawulire. Atatu oyo munafu nnyo. Ani. Gundi wa Anita Amongi. Subject. Mulekazi liye kazi wulire. Omululu gumuke. Yagule motoka. Naye n'ataagivuga. Ye abombuze. Emmotoka bakeera ginaaza ne batuuza muwala we. Namutunapinga. Owewedde. Zasuzeewo. N'atuula ku kapu. Kati manya kuli envu. Ngejwa mpadde obummonde. Ngonze olubuto. Zino za Zubeda. Ali envu. Nditaddewa. Kwa nzoteeke Zubeda zino chips. Weba. Kati wonyogendera ebweru nga nange nake nkuliddeko. Bino bintu bya Zubeda. Agambye okolera Anita Amongi Kasuku. Be bamanyi. Era suira ba Adline munafuna. Bana Zubeda tukole bannange tukole tuyambe. Ali mu meeting. Ate sente mmeka zaanoonye ezo ajje. Naffe tulina ebyokukola ebirala. Namugambe tukole ku makya naawe za musima alina gy'akeera. Tuzze wano ate ali mu bye birala. Ajakera mu gym. Ajje tukole oba akeera mu gym oba akeera wa. Talina sente z'ayogera zitasobola mmuwa. Oyo mugagga. Talina sente z'agenda mmuwa zitasobola wa Zubeda. Ajje. Zubeda yakunya bereya. Ngenda mmuwaako. Kakayo bugiraasi. Genda oleeta obugiraasi. Jebbi. Kefuse nakuzenga n'amengu. Egabamu. Kakayo bugiraasi wa bereya. Wano atuwa ku bugiraasi wa bereya. Zubeda alina obugiraasi ajje nabwo. Tukole. Batayagala atugambe tugende. Yakowa. Ezoza tumwesibako. Yakowa. Buwa bugiraasi. Atugambe tugende. Bugiraasi papa bwagaza kinga musira. Atanywa walaji. Atanywa walaji. Tugakunywa bereya. Ajje tukole. Kale noyinza sambali awo boogera miliyoni 3 Twagenze ku mbuzi ate. Batwadde amafuta. Mwagenze ku mbuzi ne mulya. Twagala kolima. Ab'embuzi eyo mbadi yaabwe. Wadde amafuta. Bakutwala mbusima bakwewesa embuzi. Twaganye okulikodinga twaganye. Yali kusanga na baso we. Mwaliose. Beefula mbu babatwala. Mbu mulikodinga nze bankwata. Natugiraawo. Batugira. Nafe mwana atubba atukwata mbubba. Nemulaba. Nemuga bijjeeko. Era wembirabirayo kwe faamu y'embuzi. Basiba. Mwagenze ku faamu. Si ku faamu wani wabwane mmengo. Tugenda tatuza mu meeting. Badde ntidda. I thought we had gone ofuna sente. Aze mutubuuza where is your strength? Andi abo babeera bamanyiira. Oyo yatukubija simu Zubeda. Nze kyavola kati oli ajja nti Kasuku jangu ku ofiisi yange nti jangu ku yange. Walutuuka nako kati oyinza tuyamba otya kati gwoyagadde nzije nkuyamba etya. Abantu wabulanga mukisussa. Kikyosobola okunkolera wagala kukolera ekigwa nnoonyeza. Zubeda tukole bannange tukole. Naye wansooka okuwa akantu. Zubeda mugobye ku channel. Leka nawe mugobye ku channel. Ninda ku kisaawe kakole ninde. Amaaso. Fa tugenda bweru. Nze ndi wano. Oyo kati bule namuga takwata budde. Nze byamuntama bye. Yampa interview ennungi anti kati ekizibu ky'alina olaba ekyo. Kati ekizibu ky'alina okimanyi kati ali Katale. Atunda. Sanira amuyita Zubeda amuyita ani kati faala batulimbwa. Yagambye okwogera ku by'omukazi.
Jobompe exclusive eyo. Wampe. Nze namukyaza ngenda bbi mu Agenda bijja kusha 256. Sirowooza. Ajja bimpa. Tuno soda sanje zigenda oprinting akatabo ka board. Tunonya sente. Kati nkusibirako omukono babyogerako ku Shalom 256. Tumugobye. Ekyo nkikuteerako omukono. Bujeje tuliwo. Bujeje agenda byogererako eno. Tajja. Naye agatuwe mbozi. Esimu eriwo. Obufumba abwanda lusu. Ku Shalom 256. Tabuwanda lusu kwata. Abwanda lusu. So ogendeyo wali. Bagamba mwembaga yaliko Katikkiro. Katikkiro yajja. Yajiwa omukisa naye yamuyozayoza. Pasi Katikkiro yakuyozaayoza. Nena mwabakole basata jja abakyawa. Abakole basa abasajja. Ebintu bigaana. Era ne wempasa abalala 10 ejja kuwungezayoza. Ate ne bambasada bajja kujja Kasuku ajja. Ebyana jjo byakomezzaawo. Mulero mbyafaayo. Naweta tweet ya Bule. Ngawereza mukyala we. Naye ebyo byonna byonna ekirungi. Wama Bule ekirungi awereza omukyala. Byonna Leero mu byafaayo. Byonna byonna bikola out of love. Kyekisinga obukulu. Bule wazi. Bino ebirala babeera baawukanye. Bule abantu baawukana bulijjo. Totiisibwatiisibwa musimaki. Jambo jangu otuule wano. Soko mpebbereya. Soko otuule. Meeting gikyebyo nawe byolimu ebyo. Kirayanti ki? Wagenze noyita kiranti w'embuzi. Twalese kiranti w'embuzi. Anti nze ow'embuzi yankubirako saalabika. Kiranti w'embuzi alabika mufere. Ayogera ebigambo. Ayogera ebigambo nga mutwalo. Aize ngenda. Unagenda. Vayo. Oba shekuluma. Shenuma. Sijja vaawo. Nina konso kuyambala akantu. Tukole ekyatulese kwata. Bannange buno obutumwa mwabutuyigiriza naye tulemesezza. Tulemesezza. Vaawo mukwano gwe. Sijja vaawo. Kati tuula wano. Mutwakira yatuwe. Ayagala naye. Beeramu. Eyagala beeramu. Ate babiraba ebibyo ereka naawe tuula. Anti munayogaaniddewo. Tujja teekawo. Bajja bavuma mujja tegeera. Ono nze namugamba nga mugenzeeyo. Ke bagenze. Tebakola ensobi ne bazunga. Nalowooza nti nse niyindako. Zubeda bino ebintu nabireekedde. Nange nawe tukole show. Bannange nina juisi wange gwe naye juisi wange. Oyo wa juisi yatandika okugaba ku ssente. Yamugambye mwaga. Zalemeddewo abaana negamba kazituleetereko. N'enkoko yino. Kwata kati lya ku nkoko. Ebintu byalemeddewo baana. Kati lya ku nkoko. Tolyako kati ninga ggwe. Okukyojjemu ebifi bibiri. Maama. Omanye embeera gye ndimu. Wani wange. Abembuzi babuuza Zubeda, where is your strength? Mwamaanyi go galiwa. Can you share your channel? Sister tontwalangayo. Oli ow'embuzi mugezi batadde mafuta gafu. Nojogesa ddagala. Ogambye olya biriba. Kwata. Nze sirya luliba lwa nkoko gw'olulya Zubeda. Sirulya. Okulya nga lulina ennyama. Ndi munaku. Oluliba abalulya banoonya mubiri. Yasibye mu programu yaffe. Ogenda alya luliba na magumba. Lukuba nalwo. Omutima ombyogo gw'ekikafu. Nduluma baana ba struggle. Bakubaana. Banvumye okumala tonzaamu. Mwagala tandikewo banvumye. Mwena mpembozi obufumbo. Bano nge bakola. Tasobola gikuwa. Toyogera ku bufumbo bwo Bule. Ebyo siribikola naawe nze siri mwana muto. Ne Bule bagamba mbu wali house girl kituufu. Oba yamulya. Bule byonna ebikwogerwako bituufu. Bituufu. Bule ayimbanga house girl. Gwe waki tosiba zipu onolya mukamaawo. Ng'otadde misana. Bonna bamuyita mpaako. Ngikibu bampeeyo kino bampeeyo kiri. Bule yogerako n'embwa.
Pampa kwero man. Niba nayi n'omuntu okero baletera enkoko esuzeewo. Pampa kwero man. Kati abeewako banyonnyodde otya? Gwe. Abeewako bagambye otya? Ndiki. Ng'oleeta bino. Omukazi namugambye nti bino mbireetera gundi Zubeda. Ko ye. Kankomewo. Sapule. Sizirina mukwano kyongeddeko kati. Genda kuleetera sapule Vatican. Nga gikuleetera. Ate ogyetaaga nnyo. Ate nga nawulira nti walokoka. Ate sinyika manyonde tula sapule. Kufungo. Kitegede. Kati mbulezi yabonokola. Owulira? Samira mule. Luba kuwa sapule yange. Ngena jiwa gwe wennyini. Wanazigabira abantu. Olowooza nina kye ngenda okugamba tekiri mu kamera. Akyamuka. Akyamuka. Gali Zubeda. N'alyoka akulangira olw'obuswiti. Zubeda. Abantu beyongedde okwagala sheeno. Ng'abo abaana bajja kwekola abo balaba. Kyekiwala ekyo kirina nga gye kyesasaasisa ebyekisiru. Bagenda kwekola. Ono ng'atuyimiriddeko oyagala nkoko. Naye kuluma. Nga yasuzeewo. Beba yasuzeewo jinsi. Batuwa leftovers. Nze sirya na nkoko ya KFC nga si kaamulali. Olya kaamulali? Olya kaamulali Zubeda? Nakunyumiza Bruce Wera KFC wa kaamulali. Ebifi bisatu n'afuluma kaamulali. Naamubalagala. Naye olina emboozi za Bruce. Onna. Kozi wangamba yagenda Rwanda? Ali eyalunda alima byennyanja. Ebyennyanja babirima. Saviet siina. Enkoko bagiyisa mu nviiri. Ng'omala ogirya. Ekyokukola tewali. Naye balinayo nnyambya. Obadde ofa. Anti nkugobyeko bali. Babadde nabo bakulemeddeko bulala. Naye lwaki bonnayo nkotogera. Kwata. Ana wiiki yonna. Ngenda kuwa epozi omusiraamu. Kati gwe tojja sobola. Ono ebbereya. Bereya afaana baati. Yono gw'ovumirako abanaku. Kika ky'amaanyi ekikuleetera okuvuma abanaku. Anti kati ekizibu ekiriwo oli musiraamu. Kyonjiira bbereya. Ne Mutyaba munywa atunudde baati ng'omulaba ennyiike emukutte. Nnyiike ki? Talina nnyiike. Ng'agamba tebakuba ddiini. Taba na nnyiike yonna. Ajje bonga. Mutyaba sima sente za allowance z'onywamu bonga. Ezo sente za allowance ziteekawo airtime mu biki. Mutyaba temulya sente za emergency eza Kasuku live. Tulinawo budget ya emergency. Naye ennaku zino ogulaagula ebintu bye sitategeera. Mutyaba ssebo. Tosumulula bonga nga tuli wano. Mutyaba yaŋŋamba yakkoowa. Atudde lw'abaana. Waliwo kali akayimba. Mbadde ntudde lwakuba abaana. Naye zitoobereza nkyuse wenkoma. Kaŋŋende sazza musango. Siri ndogoyi. Gye babonyabonya paka okuzaama. Obulako kimu kunkola nveewo. Munnange weeraba. Akakayimba nali nkaagalako kimu. Waliwo omuganda wange bamuyita Kasule. Alina paati gye yayagalanga mu luyimba olwo. Alina we yakolimira n'antume. Kaŋŋende muli ebisiike. Munnange weeraba. Naye gwasiibula ndowooza nga tamuliiko. Abasajja ennaku zino baagumira dda. Ekyali kimuluma bisiike. Ndowooza baali balya nnyo ebisiike awo. Abantu bayimbaga ennyimba muli ebisiike. Naye n'arembona. Bambala bwambazi yero. Naye n'antuma ajja ku gundi. Ajja ku Serena. Manyi enkoko ogyesiiga boodi. Ne mu nviiri. Ono yo wa Joyce. Bawaali wannamugambye atukolereyo obutogo. Wamugambye? Naye fitina eri ku musajja oyo. Owaayo ogenze? Ogenze ku office? Alina Airbnb. Olina Airbnb ekyanja? Ogirabye? Alina ebbina. Shalom! Shalom jangu bakuuse. Abadde atondowadde. Abadde atondowadde. Naye omwana yakola bbereya. Nywako nziriza akagiraasi. Tugamba nga abanywi vinyo. Kagira yagira banyaye to chikola nawe.
Nkujjulize. Enkoko ng'ewunyo ba mwenge. Ntogamba vinyo ngw'asayo. Atakukira sana akakozesa nze kale madde njagala kugenda na. Akankuwe nze ngenda nywera ku ccupa. Nkoko yeewunya mwenge. Naawe leka tumanyiira. Kati bule ng'omwadde kanyi. Lwa myaka. Tuzaawo. Bule omusinga obukulu. Gwe mwana gwe toli musima. Naye bule wagula engatta empya, bule yaguze engatta empya ennungi. Naawe nedda naye mumuleke. Ekyo oluyimba teruliggwa. Shalom. Gyali. Kati bule watukkiriza byogerako. Byetuliko. 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 Nze sigenda byogerako. Fumbo lumbe. Linda lulo. Ono omuwala kati ye mupya. Nyana etabonerera. Naye maama ng'ate leero yaleese mumpi. Mupya alinga ggwe. Nwanti onjasamira kwata enkoko yo. Otegenda kunvumya. Oginziriza. Njikuddiza nze. No, mbadde nina musajja wange wa Have a Travel World. Aliwa ye. Mugenda mwenye. Abadde ngambye ajja wano anti alina byayagala otunnyonnyola. Adda ngamba ajje wano. Ajje ne ssente. Ayagala tunnyonnyola. Have a Travel World be bankolera visa ya France. Nange yangambye okunkolera. Nawe agenda kukolera. Tukole cheers, twekoneko cheers. Nedda mukwange. Tokola cheers na mwenge. Sikola cheers na mwenge. Kalina tuwadde juice. asiramu bayinza ogamba waki watudde nange nga nnyo omwenge. Basamire muli naawe. Ate mbadde naatuula nani. Olwedde baakumanyiira onywa omwenge kati baagala nkusuulewa. Wenywere mwenge gwe wamma. Bereya kati amawulire amalungi Naye waliwo ekintu kye nategedde olunaku lw'eggulu. Sho tennabaawo naye tebo ziggwawo. Luseke nyamunyamu. Baleke bagule ziyitamu ssente zange. Kati nasoose nenfuna sponsorship ya Bereya. Baguze tebo. Bereya bansponsorinze. Hata mulimbya Buli meeza wuliriza soka wulirize. Shalom bamusponsor. Buli meeza ate ambasada wa Bereya. Dabagana Shalom. Wuliriza. Buli meeza egenda obeera ku luseke nyamunyamu. Twagambye twagala emmeeza 100 eno wansi bandi gyegenda okukubira. Buli meeza egenda beerako eccupa ya Bereya. Ayange bagijjeko Bereya. Ani agambye nti nno oyinawo emmeeza? Ice cream na buugi. Ne gundi n'oli kyayi. Ne kyayi wa Stanley. Ne kyayi wa Stanley. So njagala nyamu sijirabeko bulabi. Mutyaba essimu ogifunye? Njagala okwebaza abantu bano wammanga. Hams. Yes, Hams. Yakoze baguze emmeeza ezi. Baguze emmeeza 3. Ezo zo zaavuddewo mu ddiiro. Tezikyaliwo. Bereya nekwata emmeeza ezi. Ezo ne zivaawo. Victoria University nekwata emmeeza ezi. Neziva bana emmeeza sente zotambulamu. Emmeeza za luseke nyamunyamu sente ezo zo sina wenzikwatirako. Emmeeza za luseke nyamunyamu za $2 ziggwawo lwa buwoomi kati nkwongera. Layout interiors ne lighting city buli omu yaguze emmeeza emwemu. Ezo ne zidda wali. Mutyaba eggulu ani omulala eyaguze emmeeza? Leeta gundi yange wano mpandiika abantu abago bannange luseke nyamunyamu binyanyanyanya edition. Ate mcheni I&M Bank tennagula naye jja ggula. I&M Bank erina oggulayo emmeeza 2 era benkomawo bentuukirako. Tukira wa boss ready. Then nina bannange aba GSB. www.gsb.ug. Abo nabo emmeeza ezi 2 zagenzi. Kati ngenda kulumba ba Delta Cash. Delta Cash bagaba loan okuva ku $2.3 paka ku $1 bagala logbook national ID bank statement. Kamoga properties. Ng'otwala Kamoga muleke asooka amalova. Nina ekyo ekivubuka kye nnalabye kinja sabira. Kyechani Mugamwa. Banaye oyo muvubuka yaani oyo? Teri amumanyi linnya. Banaye nerabidde erinnya lye. Gundi yaani? Banaye nerabidde erinnya lye. Oyo muvubuka alina obuzibu bumu. Ono yaddayogera ku byakamoga. Ekyewuunyisa yennyini Mutyaba na magezi.
ebbaluwa kwe nabadde nsinziira okwogera ebintu nga ne mu sho nagisomye ate yagitaddeko ku TikTok. Nabadde mu settings ebigambo nga ntyping omuvuma nagenze osoma mu comment nga buli omu amugamba ddamu amagezi. Bannange abantu abali eyo naddala kati ba TikTok nga mmwe, credibility eringa virginity bwevaako tedda. Embuzi bekuvaako tesobola kukomawo era tutandika wulira mbu secondary virginity awalala oba ogenze mu nsonga. Yes, ebeera tekyadda. Kati lwana nnyo namulabye alakowami tamanyi luzungu. Omuvubuka oyo Kamoga yamusiba. So balina ensonga zaabwe nani? Ne Kamoga abantu. Naye tosiriwala. Teyasamira bantu. Be objective. Ebbaluwa gye wataddeyo ng'onjogerako eddwaliro lye lyagiwandiise. Ne voice note twagizannya ku show nga ali ne Kamoga agamba nti omusajja mulwadde. Kati problem eriwo eri emu. You cannot blame Kasuku when there is a letter and talking voice. You cannot. Hey, tosobola kunga nti Kasuku yavumya abakatuliki nga waliwo yagambye nti nze navudde mu bukatuliki, obukatuliki bwantamye sibwagala. Eddoboozi weeriri nga ate awandiise n'ebbaluwa egamba nvudde mu buki. Kati nze bembeera messenger kiringa kunyiigira Ssaalongo John olw'okuba asomye mbu maama we afudde si yaba yamusse. So that boy ekirungi comment zakivumye. Be objective. Ekyokulala nze tolwana nange. Kamoga kino nkikugamba be nti Kamoga mukwano gwange. Nze nange Kamoga muntu wange. Bw'aba alina omusango gwe yakoze etteeka limukoleko. Nga balina mukoleko. Naye sigenda kulekerawo kuba mukwano gwa Kamoga. Kuba talina kye yankola ekyo nkikugambye misana. Ne be yakoze sigwa mutumye. Weebale nnyo. Bibye. So kakkana. Tatiisa bantu. Ojja leeta amaanyi mangi weesuule mu buzibu. Mutyaba genda ogyeyo emmotoka waliwo wali abaagala okugya. Mutyaba omwami oyagala ogyeyo emmotoka. Oyagala kakoko jankuweeko. Atangera kuwerako wali. Togaba ddagala litali linyoli. Beera eddagala libeereko bwomu. Kwata. Togaba ddagala litali liryo. Kwata. Asigaza abo chipuse. Ate agana akulaba ng'ongoberera. Bw'ompita bebi. Pardon, on the zip with a baby. Lwaliwo story gye baatugamba. Omukazi yagenda n'aloga omusajja mwamugoberere buli w'alaga. Omusajja kye yakola emmere teyagirya yagiwambwa. Embwa n'egoberera omukazi nga buli wadda wedda. Ogiwa obutwa. Gwe nno ddaawo. Kati wabadde ondoze. Nabadde nkuteereddemu. Naye akacupa kawoomye. Kati bino ne France omanyi bere gyava. Zino ogenda tuge France nga binywanywa. Ngenda okunywa ebyo bino. Ngenda nywa bino. Ngenda kugenda France. Nina okulaba omupiira gwa Bayern ne Dortmund German. Bye ngenda mu Zubeda. So ensi bwetyo gwomanyi kugenda Turkey. Ate ekyo kintu abantu tebakyakyagala. Ate togenda abantu tebakyakyagala. Turkey oba Saudi. Era ng'ogenze mu butale bwabwe. Sima ebinzaali, sima yagala londayo ddira, sima yagala londayo ki. Nina craft gye nabaddeko awo nga balina ebikopo bye batunda bino eby'ebyuma. Bagende babispray nga bee bati. Ne mugamba benna agenda mu butale eyo France wanja byereetera. Kuba gyebiri. Bwe ngenda nnunda binzaali. Obeera ogenze mu binzaali. Dira. Sima hijabu. Nalongo Isa inake yakuleeterayo. Nalongo yandeetera ensawo. Nalongo yandeetera. Eno emu ku nsawo ze yandeetera. Nalongo yandeetera kombi n'essaati. Nandeetera n'ensawo endala. Emanname yakwetera gundi 2 piece. Yogenderamu. Eri wannyogoga. Ogenda gyambala. Agakomawo wano kudda kukwala. Ku luseke nyamunyamu gye ngenda okwambala. Nange ensawo ze nkwata. Nalongo yatulowoozaako. France era ngenda nnoonya eddwaliro erisala olubuto. Todda wano nga weenuunye. Sijja kukwagala.
tewenuuna Kasuku ensi tekulimba namanyi nti beneenuuna ate kya short and big kiba kivuddewo tugenda kugamba Toolo nga Toolo alinga mulwadde olowooza gwe ne bwe weenuuna owanvuwa era kyenjagala obbuuza Zubeda olowooza nyinza faanana ntya nga ojja kufaanana nga omununemu ebyenda jjukira amaaso go gali kungulu bwotyo bwe wali ng'oli mulwadde bwotyo bwe wali nja kulebera ojja lebera kati mbireke birako onyumirayo yes because kati jjukira omuntu anyumira wano mu kifuba kyo oba ogonda oli mugazi bwotyo olinga lubalaza omuntu yeebakawo Shalom, nkwongere babavumye naye wangamba nakugamba wangamba nongamba abo bajja bavuma nabagamba naye nono kale ono bamugambye mumpi nensogera lwakati bagamba bavumye entambi kati no ntambi alina interview gyalina okukola ne Gashuma naye ebikolobero byazaakola yakubidde Gashuma yasoose esaawa namba nga mwalekya mwogera muvuma abantu mwogera singa tuli bwe tuti atugenda twasamira abantu singa abantu bamanyi ebintu bye tuyitamu ofuna obufunya akantu omuntu asooka nakozza nagamba wankola kino kati yakubidde Walukagga nabaddewo emboozi lwaki onyumya emboozi nga ffe twabaddewo gwe nga gwazinyumya ate Walukagga ate namuweereza ne WhatsApp yiino wano yagimuweereza igwetambi yamuweereza WhatsApp mbo yiino wano. Thank you, Mr. Ntambi, for that opportunity. But I don't think it's gonna be possible. Because all the time you have never been on my side. Mune Walukagga yayiga ebintu by'okkolima. Kwa myaka. Simanyi nze bino naye Walukagga wano we yalwanira otalwa samana abantu twali ku side ye. Togamba nti twaliko ku side yo. Oyinza kwati watulama. Niyo side. Naye Walukagga kati eno gy'alaga mu bino ebya entondo azejjemu. Entondo zireke. Entondo zireke ddala. Kiri kimu Walukagga. Ayogera amazima. Ayogera amazima. Nze namusaba interview. Edda nga twanjaga twogere kadongo kamu. Okay, yewe yali aŋŋambye ajja jjimpa. Ne yeebuzaabuza. Kati juzi be musala ku kivulu ky'amagala. Naŋŋamba Kasuku Kasuku. Onzijonkera nnyo manyi okunkuba. Kati wakinkuwa akantu kange. Kati omuntu bw'otyo nze mwagala. Era ne wano mugundi wano akyogedde. Nze njagala nnyo omuntu ayogera amazima. Wadde entondo naye ayogedde ki? Kati nange nkitegedde nti ebirungi bino yona mbadde mwogerako ne be naabyogera tali nsiima kati kampagiremu omulala. Olina kuwagira mulala kubanga omanya. Alimpolereza mu kuba omanya. Kubanga abadde ebiseera ebyo muweetamu ne muwolereza abantu ne muwate kaadi biki ate Walukagga twemanyi naye yalemeramu entondo. Kati engeri gy'agaye nti ye bwate bwali. Tunoonye we tunaafunira. Kubanga kati ekiriwo Segona era kati Segona we banaamukuba akalulu era gyasigala looya. Alijjukira nti Kasuku yampagira. Matias we banaamukuba akalulu. Tebajja kamukuba. Buli omu kano akalulu kalinga mupiira. Ayogedde Kasuku yayogera ne basendi mwera sijja wangula eri. Yantaddemu mu message. Ne Kazibe Kapoli yankubira n'aŋŋamba bw'osoma Walukagga yagambye omujjonkera. Obadde omujjonkera oba. Ate mbadde mujjonkera. Bajjo yabadde amukuba. Naye tulina ekizibu kimu. Kasuku ndi nkoko njeru. Olaba ne bino ebintu by'abashalomu n'enta bibadde babavuma. Ebyoyo omukyala w'Emitiyana. Era baakuyingiza. Nze naliwo nga nseka busesi. Ekyo kye bantu kye bataagala ekyo. Ne balyoka bankwata nange ne banteekamu. Ne kati nze ebyo tebikyandya. Nze nkoowa yanta. Kati olaba omuntu wabata kwagala mu bino ebintu by'akalulu mute. Totawaana nnyo naye gwe wali akwagala. Ngenda kuwagira abanjagala. Wagira muntu akwagala. Era nze nagamba abantu gwe mulaba nsimbyeko yoyo wange muntu wange. Yakolimye wano. Yakolimye. Kale jukira ali myaka ejo nnyini ebigambo ebigambo. Nze wano nze amanyi Oluganda. Wamma Walukagga nze nkwagaliza oyitemu. Kubanga wakiba Walukagga abo wadde sigenda mukubira campaign. Kuba yagambye nsimwagala. Neba Walukagga abo ezo teziba ntondo. Munnayo waki obeera weesiba ku bantu. Zubeda ekintu ekisinza okubonyaabonya abantu mu bulamu bw'ensi eno kwesiba ku bantu. Nze nadiiringa n'abayimbi. Abayimbi abo obalaba bonna babasalira mu bbala lyerimu.
They are all cut out of the same cloth. Kasita omulaga nti omuliyo nnyo. Omaye bagenda ne bagaba egyo 5 10. Kasita balaba nti kati oba be bakuliiso bayi teweesiba ku muntu gwali eyo. Omuntu yenna yenna omugezi teweesiba ku bantu. Oli baakulaga nti takuliiko genda kukiddako. Owaaye leero nga muli busy. Ono si ye mugagga wange. Emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze. Kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu. Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ugamba oti ng'ombuzeeko kiri kitya? Awaayi si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli wengezaako kugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo ebintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Aji tutuuse weewano. Aji ogirayo Delta Cash weewano. Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic. Omanyi Aji njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Okitegeeza ate wali olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Njo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 nezi nakuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka bagisigala. Bakuteeramu tulaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusa. Tewali abantu bayiga okgenda kukiddako. Zubeda ekisinza okuleetera abantu obuzibu kwesiba ku bantu nga takuliiko. Anti kati awo etteeka libeera liise babeera tebakyajja kati. Kitegeeza teri muntu wa Nuupu yenna akkirizibwa kuwa ntambi kantu. Simanyi. Ku kye nnalayo kusinziira naye nze nayagadde abantu bafaawo bonna nze kye njagala obbagamba kiri kimu. Kubanga kye tuli mu political season. Buli omu ayisaawo kike. Which is understandable. Jabala nze saanyiize era saafuddeyo. Buli omu ayagala ayisaawo kike. Naye kye njagala okugamba abantu abali eyo buli omu ng'olina ky'ogwowagira. Nnyonnyola. Twesibe nnyo kukunnyonnyola n'okumatiza abantu. Abantu alaba. Wakati gwe bw'osalawo n'ogamba nti owagira Museveni. Ate ayogedde ku Museveni n'omuvuma muvume. Omubuuza lwaki yamwogera ku towadde mukisa muntu awulira kutegeera Museveni mutuufu mukyamu. Ono lwaki tamwagala? Vaayo nnyonnyole nti Museveni gwoga ntalina kyakoze bakoze oluguudo luno. Oli akunnyonnyola nti ate Amini yaleka akoze luno. Nedda ate Museveni n'ayogerako ne luli discourse. Ebyo ebintu by'okukyankalana sima kwevuma biki ebyo. Kati ekizibu ekibiriko kiri kimu. Ne blackmail waliwo abatandise blackmail. Anti nze lwaki ebyo ebintu nabivaamu omanyi lwaki? Because abantu bibanyumira mu nyumizi, it's a drama. Abantu obanga abalaba firimu. And they will never take you seriously. Okitegeera. Ate nga wano we tuli abantu buli omu ategeere. Buli omu ne kyawagira oli mu kulaba kintu kigenda kuyamba ggwe. Obudde bw'omala ng'ovuma Zubeda olw'okuba teyakkaanyiza naawe. Wandibadde ate obuteeka. Mu kukonvinsinga omuntu omulala oba ani okukola ki? Ekyo abantu batunaakifuna tujja kwanguyirwa. Naye season gye tulimu yeeyo. Eno bagita serious season. Emotions are high, self-belief is high.
buli omu alina kyakkiririzaamu so buli omu addemu okukola nga bw'ayagala. Mirimu gyaffe. Era kalina akantu kaatabuse. Kaatabuse baaba. Kaatabuse. Katuli bulala. Kati pozi wagamba nkuleetereyo ki? Sunscreen neki? Ne chocolate w'abaana bange nange. Naye awo bibeera ebintu bingi. Ne maama muleetereyo ekyo. Bannaayi. Kati olwo bbaawo ye anaamuwaaki. Ebintu ebimu ate ebirala kati kanguleetere sunscreen. Maama ogenda Europe. Muleetereyo ekintu. Oshegedde. Omugaga wange nno yantadde mu business class neera. Era ogenda mu business class? Mu Brussels. Ngenda tuula business class, yes. Business class. Werekere. Mperekera. Nkulabe ng'oyingira mu Brussels. Brussels, si Brussels. Zubeda oba tewasoma. Lwaki oyogera ebyo ebintu? Olinga oli omuwala oli Simaye Rowera, Simaye oli mu mukazi wa musomesa. Yani. Social media gize social media. Tolabeko musomesa w'Oluganda ng'akaaba. Bibeera. Yamukyaye. Muwala yamusanze ne ditaacha nga beekola obusolosolo. Oba baadde mu challenge. Omwana n'agenda. Omulenzi ye yeekyanze. Ne yeekyanga bambi. Namulabye ng'akaaba. Naye nze sikaabirangako laavu. Tulimba tubeerayo. Tubeerayo. Lwaki olimba? Anti nze tebankyawangako. Ye gwe akyawa? Nze era sikyawa. Biggweera awo ebityo. Nze ogenda olaba ŋŋenzi. Ogenda olaba tokyampuliza. Anti oba omukyayi. Mbeera ŋŋenzi olwo kukiddako. Oba olinnye mwetokota. N'onkubira ne nsigala nga nkukwata nga bwe twogera. Gwe kati onaagenda atulekawo. Tugenda sigaza ggwe Mutyaba. Nga luli. Tukole akantu kameka kakutuze. Luli walwala Mutyaba. Naga kati mukole. Mutyaba se baba nezi order. Atoza yajje tukwata. Mutuule be muti. Yagamba ali awo abakwate. Teyajja. Mutyaba tewajja. Abana amateeka. Ate allowance gye wansaba nti wazze wano. Yali alina ebintu bingi. Nagamba ali awo abakwate wakanja mufuna. But make sure mukola ekintu ekinaatambula. Shira n'atuula nga yeeta kaatambula. Abantu baabiraba. Shira yali etekuleetera akantu obutatambula bulungi. Yeetalaatala mu vidiyo. Akwatakwata amasimu. Shira price taweweera. Omanyi nti yali ayagala kujja mu ddwaliro kundaba. Netumulabula. Amulabula. Shira price. Netumugamba bw'oba tofunanga kumpi. Weefuula agenda okulaba Kasuku. Njaga agenda ku Medipound. Abasawo baawo baagamba banjagala nnyo. Aya Samire muli. Ayagala kulaba ku Medipound. Medipound. Ebitanda biba bitya. Gwe linda ko gimazeemu. Nerinda ko tokosa ati. Otokosa byenda. So basebo ne banyabo beto betulabisa olunaku lwa leero. Zubeda obudde alidde bungi ateesa ssente zitakutuka. Abo booliko balaba basobola okutambuza wiiki ezi. Anze sitambula. Omuntu ansanga wendi. Kati nze nina ababeera baagala okumpa emirimu. Nakkubira n'akikunnyonnyola. N'omuwulira nga bwe kiri. Naddala aba agents. Ate n'agamba jangu mu meeting. N'omugamba mukwano kijja soboka. Ate onnyonnyodde ky'oyagala nkitegeke. Namwanje n'adda atunoonya. Rachel. Ayagala. Yankubidde kino. Ayagala ki? Nze naawe. Ayagala. Mbali nakali mukatuwa. Wakitaka kugamba ku ssimu. Kati mobile phone yajjira ki? Abikunnyonnyole ku ssimu. Aludde n'otulabako Rachel. Toludde mulabako Rachel. Endudde mulaba. Naye namwanje yo bambi yali muntu wange. Naye namanye muntu wange. Naye namwanje kye mujjukirako kyali kimu. Namwanje ng'alinnya wuba y'ebbanja. Namwanje nga sobola oyita special naye tuvuga olunaku lulamba. Namugamba kankulaba enkya. Namwanje. Nze natandika mulanga alina emmotoka.
gwe ng'omulabye ennaku zino sha Mwanje nga namulaba dda namwanje tomanyi nti nakolako naye ku ddembe ng'akola ku ddembe kwava n'agenda ku supa Joero baagenda ku supa namwanje bamutwala ku supa kati namwanje atuuka ng'akola okuva ssaawa 3 paka saa 9 nga shoye y'amaanyi n'alowooza nti bye bino Sematimba yeeguya yagenda kulangira Sematimba kweyerusa yeerabira oŋŋamba ki nga weeyerusa n'okweyerusa bosi we n'amugamba show me your back agenda okujjukira jjo okwetonda kati akola kaboozi ali kaboozi ali kaboozi namwanje ne guli ne BBS ku kaboozi akolako saameka simanyi budde naye ng'akola kaboozi bosi wa kaboozi oyo no yali mukwano gwange abantu bakaboozi bambi abantu baali bakadde kaboozi terina baana bato yawa abantu bakulu bokka be bakolako bw'oba lwakwa kaboozi okwo kuliko Saara Kabenga oyo Saara Kabenga takaddiwa akumye omutindo omukyawe abagenda muwasa nti yansindikidde message bagenda mukuba embaga Saara Kabenga akyalimu embaga mukwano Saara yangambye agenda kufumbirwa ne mugane Saara kikyonoonye ekituufu ng'ayina bametroni bonna bakadde bametroni we be baani bali awo bakwano we yabajjeeyo Bungereza bamametroni kati kulina kubaako nantume ayina kirasi gyabwe banantume bagenda kuba wali bagundi ba bridesmaids ba bridesmaids embaga ejja kubaako abantu bangi namugambye naye kati ekiteeteeyi kye eky'embaga oyala nkikole ntya wano mu maaso egogenda omusaplyinga Gibbs fashion yabadde ampise ambaze nene muga ompadde obuzibu kati wayingiridde ddala ebyo ebintu by'abagole munnange naye mukama mulungi munnange lwaki twakagwe ntandika okufuna mwafunye dde emirimu abantu bapangisa bakomyawo bagenda kumpa omukyotala Mutyaba olina emikolo ojja tegeera agenda mukuwa kukola kalango tebagenda kukola mbaga Mutyaba be mukola omukolo nga tetumanyi kino njagadde kigamba misana bamanyi nti na Mutyaba mulinako oluganda Mutyaba ova ku mukolo todda beererayo ddala yirindako kyo kigenda mugobya tosobola kubanga emikolo tugiwulira buwulizi agenda kukola emikolo wabula kankubire Roni naddira leka Shalom obadde omanyi ku mikolo gya Mutyaba naye bagenda zijja wa Zubeda naye ebyo nga biri awo watusuubiza embaga mu Novemba yagyongezaayo nedda ate wagambye Julayi wagambye Febu wagambye Febu n'ogamba ku birthday y'omukazi birthday ya Julayi ate ani gwabadde wasa mu Febu Mutyaba nkulabudde misana akalimu kagenda era be tuba tuvaano nga tugenda eri okushootinga ebintu bya baba nnyinjonnyola emikolo egyo ngimanye kisiraani ebintu bya baba ogenda bishootinga saameka wangambye ogenda saame nabadde nkulimba ne wannange mabina go bannange otadde ku bunkenke nekiro nensindika akameseji era nzize nzenna nyanguwa wano meseji no wagimpereza mu luzungu Zubeda natidde Zubeda yampereza meseji mu luzungu yes wandadde ku bunkenke anti amanyi speedi gyendeese wano nga bwengamba ngenda mukaga agenda bannange sawa 5 Brussels ebuuka 5 sagambye nti ku 5 ngenda 5 ezabudde ez'ekiro nakulimbye namugambye ngenda sawa 5 Brussels ebuuka 5 my brother ne wonoobeera oli serious ngenda kuontambuliza ku bunkenke kiki kye nalimba kitongwata n'ontuga butuzi soka olindeko kiki kye nalimba lwaki wonimbye wallahi Mutyaba omuvubuka ono yangambye sawa 6 nangamba ku 6 Zubeda sirina kyakola ku 6 ngenda nkoze nti nze nakugambye ennyonyi ya 5 buli kimu ne kigaana paka ne musindika n'akameseji ne muganja kuba nninzo nziremu obudde nga nno ndowooza oba kunyiga ennyonyi ya sawa 5 biiki omukalu
Omulinyemu? Gasiya. Iyo. Kintadde ku bunkenke nzenna. Buli kimu nenkyerekereza nakedde wano. Naye nga lwaki oba onteekako bw'obunkenke? Ate toddamu kuntambuliza ku ntolizo ggwe musiru. Waliwo akayimba kabaga. Kyagiveddeko ku simu ne kigamba. Mulanja kuddira kangi. Amba bannaye bakati nkoze ntya. Waliwo akayimba kagamba. That's what friends are for. Ta la 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 la. La 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 la. That's what friends are for. Ofunamu ki bw'ontambuliza ku bunkenke? Omunauganda bw'otamuteekako mbeera tamanya. Tamanya. Omunauganda wakuteekako mbeera. So yeyo embeera nga bw'etambudde. Ekituufu agenda ki? Olunaku olwaleero igenda kiro ssaawa 5. Naye namugambye. Yaŋŋambye ssaawa 5. Naŋŋamba ayina gundi ya 2 kitundu. Mukole bwe tukola asimbula ku 6 nze obwedda ntambulira ku programu ya 6 nze gw'olaba. Saa zino zigenda wera 6. Mwana gwe oli bw'oyingira eggulu gwe ne baliggala. Tebasobola ate nga nze ngenda okuba ku ggulu nga ndikuuma. Tewandaba mu show ya Bugembe. Ngani yagaye byalisho bye bigendo. Naye n'olyoko Kasuku ntumiraako ne ŋŋamba bannaye ne mu show ayagala era mutumireko ku show Zubeda mulekeraawo mwagala obbatumira. Naye twebaza aba theatre bambi batuwadde ekifo. Lwakuba bagenda gimenyawo. Ate Desemba esula. Desemba 26 lwesemba okukola. Esula. Bagenda mmenyawo bambi theatre national theatre. Basookera wali mu parking. Awo bo baayagalawo dda. Bagenda okukalakata. Kati bagenda zimba ng'etunudde eno. Wansi bagenda bayo parking okwo ekizimbe. Kati wano banaamenyawo ddi? Awo wenyewe bagenda mmenyawo olumala wali. Bajongere babawe mbu 1000. Egenda kubetuuza abantu 1000 Ina abantu 1000 beeyo. Ne wano wagendawo ekizimbe. Wano wetuli. Kati garden banaalekawo ki? Mbali bajja vaayo. Ne abacraft bagenda bajjayo. Ne craft village bagenda gijjawo. Bajja girekawo ebizimbe ebinaggwa. Bayinza obbawaako amaduuka. Babeerenga batundira mu maduuka. Kati baali batugobera kyabasibwa. Bajja kiraba. Senga babamenyawo. Tulawo banadde emitiya n'ewaabwe. Tunaasigala tuboogerako. Mbwera mutogerako mutogeya. Ebikazi by'amabina n'ebinene n'ebigere ebinene. Ebiri mu craft village. Tebiina mabina. Kijja kyonna kyazimbuluke. Ogitegedde tekirina bbina kiringa kigere. Abantu ne katambula nnyo ffe twakatambula. Kati bamulaga. Ye twalimbawa. Ffe twayitulaba. Ebikukazi by'oku craft village ebikadde. Kabamenyewo theatre tulabe. Tulabe gye mudda. Biringa ne B. Ebikazi ebikulu. Nebiryoka tuteekako ekirya. Kyonna kiyimidde wekyo ebbina tekuli mugongo omukalu. Eno ne wazimbulukuka. Alinga kikere emabega ati. Ali ku baana abato amanyiira. Mama abewaka baddizeeyo buno. Nedda baziridde bazikooye. Naye toddamu kutuleetera leftovers. Nadda nti njala zikuwa ku makya. Kyava nadde nyatukole ku makya. Ziba zoki. Omwana yaŋŋambye you take for Aunt Zubeda. Ava yaŋŋambye take for Aunt Zubeda. Ngate musose namwe ne mulyako. Ate wadde toli mu meeting nga tuli bubi. Kati nkuleetedde n'amenvu. Mane kuleeteddeyo eryenvu nange. Oli naali eryenvu lyo. Kati nina wano kaweero maani kaakano. Kati kano koonywa bw'oba ogenda olinnya ennyonyi. Kakola ki? Ka vitamin drink. Bakatundawa. Bakatunda mu maduuka kano kazaamu maanyi. Kabalansinga ebintu mu mubiri bwekyo. Wa. Nga ngenda okulinnya ennyonyi. Waliyo well woman. Tonywa well man. Waliyo well woman. Kati kano k'abasajja. Bakakola nga kakwata hormones z'abasajja. Ne kalwawo labika. Bwenywa well man bazikwata kyolo. Well man oyinza okumaliriza. Pozi kati mwe muba na bijanjaalo. Oyinza omaliriza ng'ofunye nga ka animal bwoti. Ng'oyinage laba nno gwe twatumye ebyokulya. Nedda buli. Wabula bannange. Omulabye. Naye zitanyumira nga tali ziri engatto zaamunyumira nnyo waki tazambala. Namutumye ebyokulya dda yakajja. Akatogo ke bakutumye kaliwa. Tetukyayagala. Mugamba akazeeyo. Ate n'agenda mu Brussels. Ate katuddewo. Brussels. Bannange nabwe bino ebintu abaana bo tebabirabe. Agenda yalaba kali akaguuni akamaapu.
Omulenzi nanga mami. Sometimes it's hard for us as your kids. It's not a map. Map kati wagitegeera. Yes. What is a map? It is something seen from above. Drawn or seen from above. Ono gwe mwali mwagoba. Hanaye yabakolimira ebigambo. Watukolimira ebigambo ngomanyi Kasuku takuwulira. Byonna Shalom n'abingamba. Bwe yayogera aganda yati yakute ngeno gere simu ya Shalom yakutekako Biko gwe yagoba. Bwe yakusevinga. Biko gwe yagoba. Nambuuza ati kati bino abingamba byonna nkole ntya. Nange eno siina ayagala mulimu. Ojukana ffe twali twegoba ku executive media ne tujjeewo nno. Natuka tunagende wa Kasuku. N'ogamba sirina mirimu. Ate mbagiina. Mbasigiina. Atuuza nniya. Maviiri ali atya ye. Omulaba. Ekimwambaza Rugabire n'ebisiribire bisokisi kiki. Mbu fashion. Mbaye sente ogenda. Ngula chicken kasasiro. Chicken kasasiro kiki. Ono we Wandegeya. Sisobola. Omutegedde. Ebyo ebintu bijja kulwaza olubuto. Bino ebibaamu cabbage ebyo. Kati ate waliwo ababikola obulungi nga tebibeera biki. Gende wasula birungo. Gende ntidde wasula birungo akuwe ku ssente zange. Ku ssente zange mugwe ne bw'oyagala okugyayo enkoko bina. Bwe mugambe Kasuku azintumye. Nkoko bina? Agenda zikuwa. Nze kasita nkubira ne mukonfamingira. Mama mu Brussels empoza ngana business class. Brussels. Ezaki. Mugamba asooke yeeyiweko amazzi adde engolo. Mugagga ki? Ani oyo? Leeta njogere naye. Kojja Kimbowa. Anko huyo amulina. Anko. Wanji. Zubeda ekikumi kimulumye. Omugagga aliwa. Tugenda ffenna. Atabanga ow'embuzi. Anti tumusanga wa. Tugenda ffenna Kasuku. Kati kanzije ku Switzerland mugambe ajje ku Switzerland kati. Mugambe nange wendi. Mugambe kati zizino nkosa mukaaga asatu. Ngenda beera mukaaga kitundu. Kale mukobire. Lwaki oyina fitina nze nga tonjogeddeeko. Simugwala oyina fitina. Oli agireese bulungi. Lwaki oba ogijjako? Abalabi Kasuku. Kima. Bw'onaatotambula Baganda gasiya. Omuganda omu lwaki otambula Baganda bonna oyasa? Lwaki muno omutima omubi? Lwaki agigyeko? Ali omu lwaki otutegatika wamu? Okwebaza abantu bonna. Nemugamba nteeke bw'oba tontaddeemu. Anti omugagga anoonyeza nti. Onagyeko essimu nze aleese omulimu ate simu. Bulunake mugasenga we wendi nga tanganjogeddeeko. Bulunake mulinnya yange tomuga nti wendi. Emugagga w'embuzi ate kwegga w'embuzi omufi. Bannange ate lwaki obyo bibiyingizaamu? Ngenda kukwata Zubeda. Mukakwata sikaki okwata. Nange ngenda kukwata Zubeda kati. Lwaki onkwata? Nze nja munyumiza ebinaabagaddewo. Noono yennyini lagenda tuukayo mukaaga. Family zange 10. Mugambe nange. Mama wange. Bannange nawe njogeraamu. Zubeda wange. Bruno. Uno. Bruno nange. Maama mulwadde okugulu. Yes. Kasuku maama mulwadde okugulu. Anya mukuleetedde. Bruno kanali ndagoba mu byange mbadde ngenda nkusonyiwa naye by'okola. Njagala milioni 10. Munge mumpa amataaba nakafiirwa. Shalom ani yafudde wamu. Mama afudde akamusi. Ono yakwata. Sami molinga amasi. Ojeko. Anja Samira. 50 plus. Gwese. Oyina okuba ku sente. Nze aleese omulimu. Wero man 50 plus. Njagala sente. Nkwayo okunjooga. Yanga munyiivu. Yes, Baganda babi. Ateeka simu yaki. Ate kikakyo olugave nakimanya kibi. Sebo.
Ekikakyoluga be kibi era kive mu Buganda kiki. Tusaba Ssaabasajja akizeeko ebbanga. Ogaseko ne Mutyaba. Bonna babi oyo ntambisa ku mbaga ye. Is a good person. Zubeda. Kyova kagaya koyi yakulangidde. Oli mubi. Zubeda. Sajja mwe kusema. Nze sikyavugirwa ku blackmail. Bw'oba omanyi nti nze ngenda okufuna ssente nkwata bulungi. Wamaze nkutte bulungi. Baba alowooza nti agenda kuntiisatiisa. Tewali buzibu. Ojja kuddayo nga bwe wazze. Kasita ekirungi ewuwo weesasulirayo. Ngenda kulangira. The fool will go back the way somewhere he came. Wamanya wera woman wo 50 plus. Zubeda nkwata bulungi. Amaze nkutte bulungi. Wera woman 50 plus. Mama mulwadde ekigero ojja kumpaayo miliyoni nga 5. Mama ekigere katumuwere ddala ekipya. Ekigere ekipya kya miliyoni 3. Ate tuwaki tujjanjaba kino 5. Tumutemeko okugulu tumuwe okupya. Hey, ale munna. Omusajja ayogedde ebigambo. Nga sinnalaba n'abasajja agenda kumpa simanyi bwafaanana. Obukadde 10 babyogera awo n'otuuka ku musajja n'agamba nti Kasuku nina akakadde ka. What is your strength? Abo ab'embuzi bakwegendereza. Temwagenze Gomba. Era ate tuyinza kukola asobyeyo. Kati omuntu akuyita atya nga tamanyi kyokola? Kale katugende tunye ku wera woman. Ogenda gula wera woman 50 plus uno wera woman nnyoko naawe. Wakalya wera woman. Waliwo owaye nalayo effulungu agamba oli mbw ajja mufuuwa oluwa mu bbina. Wabula omuza ti oyimba biki? Mulyango ofuuwa oluwa mu bbina. Lana omukazi amuteekako mama Janet. Yagambye nze ayagala agaye muntu ana ajja wandulamu eddusu. Ajja kuba yafa dda. Ajja kuba yafa dda. Takyalina myaka mingi yagenda kufa. Shalom tugende tukoleyo akantu ayagala oleme kukola sente azirye. Tugende. Ayagala sente. Mutyaba tugende tusangeyo omugaga waffe. Hey. Katonda yatuwaaye yabamma. N'olaba omuntu omwavu ng'agaba amateeka. Tebanoonyeza ye. Mu kifo ky'okwogera obulungi ne gwe bayise. Nedde essimu gizzeeyo. Tewani nkubidde. Wakyagimpa. Hey. Naye bw'otuuka n'olaba nti oli y'ayina ssente. Kakkana. Kiriza. Nabo okutte Zubeda. Mama okugulu bagenda kukola. Amina. Naye si ku miliyoni 5. Beziba 5 tugenda kugula ekyokugulu kuno bakusale. Sente zo ngamba. Sente nga mmeka mugaga. Ngenda bayo emitwalo 5. Mama emitwalo 5 tuwagenda abnyo butwa. Tugulidde butwafe. Twala okuza sanda. Lwaki obombo obusente ku sente zibagenda okukuwa. Mukubire ku saameka ku musanvu. Amujje temugenda kujja. Ena shootinga. Wa shootinze naye nga sinnajja. Onakoze ekizibu. Atudde mu meeting za Hijab Nation wali. Munjoze. Habadde mu meeting za Hijab Nation. Omusajja twali tusookoli. Ono omusiru yagambye nga bwagenda ku mukaaga. Wakedde saa 4. Bambi wakedde ekyekikeeza. Chano yennyini emuwoninga. Oli ku last warning. YouTube yamweleza warning. Namugamba yasala kawes. Stop, yes, but let's see. Nakoze yantambi. Waza olira omubiri gukuluma. Yantambi yantutete. Kani YouTube ina kunzika. Yampandikidde ndekerawo okukola obuntu. Nateka mutata. Omuntu nakusa TikTok ne ku YouTube. Gwe gudi yakusumidde. Tali Ivan. Waliwo TikTok amita Tali Ivan. Televiani waluzungu. From America. Wa America wamma muveko. Muna Uganda abeera mu Uganda akola content. Tabeera wano. Televian tabeera wano. Televian, how are you? Are you fine? I'm called Zubeda. The one and only. My mom is sick. The leg and the VV.
you can see how you can send me some donation. Ntali viani wawano. Weka wepe. Kanja Samira. Kanja Samira. Gakola chi ate mamu waka. Atambula waka we. Yani ani yamo kusaucha mamu waka wafe. Akola challenge. Omusajja akola challenge. Ani yamo kusaucha mamu waka wafe. Banange mutandika okutubalamu amagezi. Bwe bivubuka mwesi babitale viani. Tebalina mirimu. They don't know what to do. Chaka musabi obuyambi. Obwani. Mama wange mulekwa designer ko bana be. Anja Samira. Mwera. Akora muri mu kitale viani. My name is sick. Oh, leke ndo oluzungu lukusaze. Eje kivubuka kifiru. Mama wange mulekwa. Oluzungu lukusaze. Is she an orphan? Gaza. Agambye muno. Mumama Naye genda vivi. Ngenza uje yati weka. Olubuto olunuma. Zubeda. Kanja Samira n'okunja Samira bambi. Wekoze ebintu mu ggwanga. Deal with poor people. Bane okyakola ne Jaden. Naye yali antuga. Yankubidde n'angamba banna. Muga Jaden nga wali agala kunzita. Mumpeeko kawero woman. Owero mani. Muli mubereya. Olimbo yowero woman. Muli mu omwenge. Obadde ngamba ngola wero woman nanywe ntabire. Anti oyagala onywa buli kimu. Ata wangu Kati nnyo olabe. Ngana bwakendeeza agamu. Abajjako ebyo. Ekyakoze kyaki. Mukola kabadde ojja Samira. Salamu ebintu bino. Golaka ovuma obumpi. Ovuma obumpi. Oba shole bejjikola tugende. Ane milioni 10 ne shya Zubeda. Teri milioni. Teri milioni 10. Milioni 10 twazogerera ku simu. Neke jebbo nyoka yasokiza bazukuwe. Kyasobola. Aba yagenze dda mu netwogera bingi. Mutyaba jjako bajja tuma. Jaba naye kigenero lwakyo kimwe eno industry. Tobanga oli state agent nga bakusindika kumala oba YouTube. Okolera anita. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda musa kujere kutoka ntoku nimbuzi nyefu nyefu. Ana bubura babaddi. Abakyala. Wale somuyonga nyembuto. Katonda ya chembuto. Genda wedi waminge. Oya baweereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugo gwa Musa white star premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.